Ng'omu ku kaweefube ow'okusobozesa bamusaayi muto okuwa obujulizi nga tebatiisatiisiddwa, ekitongole ky'essiga eddamuzi kitongozezza tekinologiya agenda okuyitwamu okuwa obujulizi nga tebatiisatiisiddwa. Mu nkozesa ya tekinologiya ono, abaana abatanneetuuka bakuweera obujulizi mu kasenge ak'ekusifu ewanaateekebwanga kamera ezinaaweereza obujulizi bw'abaana bano butereevu mu kkooti. Okusinziira ku akulira ebya tekinologiya mu kitongole ekiramuzi Andrew Kawuka, tekinologiya ono waakukozesebwa mu kkooti zonna okwetooloola eggwanga ng'era atandikidde mu kkooti enkulu mu Kampala. Tugezaako okulaba nti tuteeka mu makooti awali remand home coverage. Tulina Gulu, Fort Portal, Mbale, wano e Kampala tugenda n'okiteeka mu kkooti eya Family Division empya ezimbiddwa e Makindye. Kino kigendereddwamu okukendeeza ku misango emingi egibuutikidde kkooti nga tegiwulirwa olw'okubula engeri gye bakuŋŋaanyamu obujulizi amangu. Kawuka agambye nti babadde bafuna okusoomoozebwa ng'abaana abaleetebwa mu kkooti bakangibwakangibwa abapuliida b'enjuyi eziba ziwawaabiddwa ekiviirako obujulizi okufa. Emisango egimu giba dismissed olw'ensonga ng'ezo ez'abaana okufuna okutya okuwa obujulizi. Ensonga ey'okubiri tubadde tulinamu complaints zetufuna ezigamba nti bapuliida bwekiba nti babuuza abaana ebibuuzo abaana abali okuwa obujulizi ku sayidi y'abakalayansi baabwe bababuuza ebibuuzo ebikakkali nnyo poliisi ebireetamu abaana okutya. Tekinologiya ono agenda okukozesebwa mu kkooti ez'enjawulo mu ggwanga atongozeddwa Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katurebe era nga waakuwemmeeta ensimbi za Uganda obuwumbi 36. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Kak Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.